This is from Pantilla Buterevu nateramba ntuse omulungi yekumide ku page the news anchor osibye otyolinaku olwalero bikutambulidde bitya kansubire nti osibye bulungi yasangire ku nga ntandika n'amawulire ate nga gannako yaliko vice president w'eggwanga lya Uganda omukyala Dr. Faridah Nakazibwe adusiddwa mu ddwaliro nga biwalattaka oluvannyuma lw'emmotoka mwabadde atambulira n'omwana we ow'emyaka 17 wamu ne driver we okubanga ate eyabika omupiira bwetu neva ku kkubo okukkakana nga etomedde Paul nebakosa bubi nnyo. Bano nno babadde mu bitundu by'enjeru ku luguudo lw'Ekayunga eyo ku kyalo ekimanyiddwa nga Wakisi gye basanze embeera efaananako bweti. Bali batambulira mmotoka ekika kya Toyota Land Cruiser. Tugende maaso kubanga te tubateeka mu ssaala. Songa ate ye yali omubaka wa parliament omukramanyiddwa nga Francis Onapito yasibwatyo naye yagalamiziddwa ku byabajjajjabe nga bwe yali yalaama oba nga bwe yali yasaba wabula nga ate ono ekyenjawulo ekiriwo nti munange bamuziisa oluvannyuma lw'emyezi 2 ng'akyakuumiddwa mu mochale olw'okuba nti baali bagezaako kubanga babeera beegendereza batambulire ku bintu bye nga bwe yali yalaama. Ekyawunyisizza abangi kyekyokuba nti ono bw'abadde aziikibwa taziikibwa nga abantu ba bulijjo nedda ono bamuziise mu kayumba oba bamutadde mu kayumba wabula nga keesi ye teteekeddwa wansi mu ntaana wabula esigadde kuki kungulu era nga mu kayumba ako yeekoze nga entaana bawayalinzeemu balubu bulungi era nga mwakayakana okuzaama wabula nga ate abamukubyeko eriisa evvannyuma badde bantu ba lubatu era nga badde bantu be yali yalaama oba be yali yalonda abafamire gatako n'abakulu mu kitundu gye bamuziise. Bwewaawo awumule mirembe. Mugolna korado ye munnamawulire Kasuko yasibwatyo ayanjuddwa omwagalwa we mu mukolo gw'oyinza okuyita ogw'okukyala mu butongole bwe batyo bagenze maaso kubanga ate banekaanekana naye ng'abaana bavuddeyo ne bamugamba maama nga tayina nnyashi ate nga wano beera buli ssaawa otuwoleza nnyashi avuddeyo n'abaanukula ategeera mukadde ke kamu atutegeezezza nti kakati kaamaze okukola ekyo agenda kuva ku luseke atadde buzi mu pipe muli munda kakati kamukutuseko ng'agenda maaso okubanga ate atunnyonnyola kikyazzaako oluvannyuma lw'emikolo. Ndaba abantu abakyala baŋŋamba nti Kasuku ffe ab'amabina otulese otya teri kuva ku mabina. Yes please teri kuva ku mabina. Let us be informed, good. Otherwise Songa ate omuzungu yageresa n'agamba nti better late than never. Yes, omala gatuuka ekikerezi ddaana obutatuukira ddala kaakati nno babana abako abaatuuse ku buko ekiro ssaawa 3 ng'enkuba munnange yakubye buli kimu naye baatuukiriza ne babanga bakola ki batuuka. Okusinziira ku mawulire genfunye abako bano nti munnange babadde bajja enkuba empitirivu negenda maaso kubanga ate basalako ne balemesa okukola ki okugenda maaso n'olugendo wano nno wensinziira ne mbasaba bamaada nti bwe muba mutegeka emikolo mumanye sizoni ki mwe mugenda okubanga ate mukola ki muteeka emikolo gyammwe kubanga enkuba eyo yo ettira ddala kye bayita omukolo okuviira ddala ku decoration nette entambula make-up bonna abakwerekeddeko olwo ne beekyawa oba okiwulidde ate nga y'omukyala amanyiddwa nga Irene Ntale akyali ku cloud 9 takikiriza nti akaweta bakamutaddeko agamba nti bangi mwalinga mugamba nti abayimbi tebafumbirwa oba teri muntu ayinza kuwasa muyimbi ogwo ne nnyoko ajja kukaba kuba mu maaso paka kuwulira bubi. Songa ate kyabadde kijjobe olunaku lw'eggulo wali eri Embarara man of God nga yeeguddeko ne woman of God. Yes, bw'atyo Vixen bwe yagenze mu maaso okubanga ate akuba abantu be omuziki omukyala yalinnye ennyonyi oyo gw'olaba Desire najja n'abeera ate abeerawo wali wonna ku kido okitegeera a supportive woman abeera w'amaanyi nnyonyini ddala. So mu ngeri efaanako bw'etyo Bujingo teyalutumidde mwana naye yabaddewo nnyonyini ddala ne
kyebbeeyi kye ngamba makula n'amakula ge yabadde nago era nga munange bamuyimbidde akayimba ke akakasongo awo nno ke yabadde awuliriza. Simu yange sabojete. I don't have money for that phone. It's an iPhone 11. It's Apple. It's purple in color. Please have mercy on me. I need to buy phone. Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh ye Kasongo mbona wewe Mombali nanga Teweerabira nti olunaku lubadde lwa Sunday. Yes, olunaku lwa Sunday amawulire gaba matonotono naye ga tugenda mpola mpola. Gloria Bugi bw'ati bwakoze ekiki ekikokokoko amanyi babisembeza ku mimwa gy'abantu ate munange ne bakunyiriza akawawo ne bo badde tuli mu mudu bwesanga ogiyingiti ate nga ye musajja mukulu akaabira simu ye nga bw'olabye munange eyabba essimu y'omukulu oyo gireete ezziga ly'omusajja liva wala weewaawo ogendako gate kutuusako omukyala amanyiddwa nga Faridah Nakazibwe ono nno ye yavuddeyo bambi n'agenda maaso okubanga ate abaako obubaka bw'ayisaawo eri bamaama omanyi bamaama abamu tukambuwala ne twogerayogerawo ebigambo ku baana baffe naye agamba nti olulimi lutonzi ebiseera ebisinga ky'ogamba omwana oyo kimugenderako. So amata go tuganywedde naye bw'omuzadde wali weegendereza nti olina ebintu ffe ng'abazadde olulimi lwaffe lutonzi nnyo era ng'olw'abantu abalala abatukolimira abatwogerera ebibi n'abatwogerera ebirungi bakosa nnyo olulimi koza olulimi ng'era abaganda bye tugamba lutonzi. Do you ever take time n'okosa chance ey'okuyonsa omwana wo to speak good to them? Banange, speak good to your children. It is real. Gezaako nnyo buli omukwata bw'oti n'omuteeka mu bbeere ne kikutunulira bwe kino ekikuwa that innocent good smile. Please say whatever you want. Weebaze Katonda olw'omwana oyo, weebaze Katonda olw'ebirungi byamukuwaddemu, olw'obulungi bwamuwadde. Speak life and everything onto your child. Okumanya nze neeyogeza. Friends, kikiza mu n'ekika ky'emmotoka gyenjagala avuge njimugamba. Era tudda wali waggulu ku balcony ne mugamba mutabani emmotoka yo yejja. Mugamba nene zokka ate munange ntono we banaamutomera naye. But I always tell him good things. That is the time. Mwana wange, you're going to live long. Mwana wange, you're going to do this. You're going to get a good wife who's going to give you good children. Mwana wange, ogenda kubeera musajja agenda okuleeta enkyukakyuka mu nsi. In fact, you're the next president. You're going to be a what? A wonderful, great man. Maktoum, your namesake, akoze ebyenjawulo mu Dubai. Actually, that's why we gave you that name. To be a different man, a very great man. Omusajja akola ebyenjawulo. So, njagala omusajja ow'amaanyi sila. Good boy. Mumbe naawe njali badde ekuluma munange muzadde. Buli kadde ne mukumunaaza nze waliwo twali tunyiga ekyogerwa paka twakivaamu. Nga neeyogeza era ng'oli bwansanga mu kyogerwa ga mutabani ogenda kubeera mwana mulungi nnyo. You're going to excel from your nursery school up to university. Gw'ogenda okukulemberanga banno. Bw'ona abaayo togenda kubeeraawo nti tolina mulimu. Gw'ogwo gugenda kukusanga ojja kunoonya mirundi gumu ebiri ofune omulimu, and not just
any job. Ogenda kufuna omulimu omulungi, ogenda okuteeka mu bintu ebirungi, ogenda okutambuza amawanga, omulimu ogenda okukuleetera enkyukakyuka mu bintu ebyenjawulo. You're going to be a giver. You're going to be caring to everybody. Ogenda kuyamba abateesobola bona asobola. Kwegamba ky'oba omanya weeyogeze. Weeyogeze byonna obimaliyo. Omwana omulage n'omulaga nti ojja kufuna omukyala omulungi atakutawaanye muzaale abaana abalungi n'abaana abalungi balinye in your footsteps. Nabo babeere baana balungi. So please, omulimu ogwaffe ogw'obwamaama tegukoma. Please speak good to your children. God is listening. God is listening and He will answer you. Bali abalaba bamwogerera bibi nga gwe maama oyo okanya kukola ki? Okanya kweyogeza. Oli gy'agambira nti ekyana kye njagala kibiwundebunde. Gwe gamba togenda kubundabunda mwana wange. But let's see who has more power over the other. Dear mukyala munange. Mr. President. Mr. President. Hello, Mr. President. Hello, Mr. President. Good boy. Yeah, good boy. Good boy with a big Sawa ya kunaba? We're gonna take a shower. We're gonna take a shower. We're gonna take a bath. We're gonna take a bath. Banji mwesibye nnyo kushira gashumba mumubuuza biki byakola mirimu kijakakkalabya kakati nno ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Snap yavuddeyo n'agamba abasajja ba big spender nga muli eyo mulina bipatepate byammwe naye ng'emmeeza temulinaako bumaama. Bano bali ku international level agamba nti bo weebali abaana ab'obuwala weebali bajja kutambula bajja kulinnya ennyonyi batuukeeyo ku bipatepate byammwe gye mubeetaaga babeere ng'ate bakola ki babasanyusa bulungi nnyo nga bwe mukola ki bwe mubeetaaga ogwo nno nagwo mulimu. N'agamba nti bw'oba ng'oli eyo muyina eyo ebipatepate mugula emmeeza $2.5 million 12 ajja kuwa abawala babiri abali ku international level tojja kwejjusa. Okiwulidde kakati n'abaana ne batandika okumulangira. Bwe yamaze opostinga ebyo ku Snap n'adda ku mukutu gwa X n'akaaba eno bw'aseka n'agamba nti ye temuyinza kikkiriza yamayiminga ng'ennyimba ng'akyali muto taata we ng'amutwala ku mikolo egy'enjawulo okitegeera naye ng'olwo lwonna kyaluubirira kufuna ka pink motola akasimu ako mukajjukira nga tata nga atojja kafuna ku bwereere olina okukola ennyo n'amuzunza nga n'amuzeri n'akuba abantu omuziki nga bamayiminga bwakola ki bwafukako ku MC bw'atyo asobole okuba nga afuna ssente zinamugulira ekyo kyayagala kwegamba agezaako okulaga nti ye abadde hasula naye munange omwana yavuddeyo n'amugaa nti gwatunda obutunzi abaana b'abantu oddaawo mbu naawe oli hard working woman gwe oli ka female didi yamuyise female didi mbwatunda abaana b'abandi naye nga yeshera gashumba kyolina omanya essaawa eno bamuliko bamukola ki bamukolokota okuva we yagenze maaso okuba ng'ate apostinga ebintu ebyo. Ebiseera ebisinga tuba twolekera ennaku enkulu omwami ono avugira nnyo mu matu gaffe wadde nga yatuva ku maaso omugenzi Fire Bongo Letaya olw'ennyimba ze eza Christmas ze yatuyimbira ate n'olw'ennyimba ez'akawuka ka Mukenenya. Kakati nno wano waliwo omukulu eyavuddeyo n'agamba nti bannange tutendereze nnyo omukulu amanyiddwa nga Jenny Ozamba yatuyimbira oluyimba lwa Luka. Oluyimba olwo luluyimba olwokyasingidde ddala mu ggwanga lya Uganda okuba nti lwayigiriza abantu ku kawuka ka Mukenenya. Oli n'avaayo n'amugamba what are you saying? Kale kyoyogera kituufu. Ye Fire Bongo Letaya ze yayimba olumanyiddwa nga Alone and Frightened zaali za malaria kale ng'agezaako okumulaga nti mu byonna byayogedde abyogedde naye Jenny Rosi yasinga omugenzi Fire Bongo Letaya yasinga okukola ki okuba nga ate asensitizinga abantu ku kawuka kaaki ka Mukenenya. Mu byonna abantu bonna tubawe credit buli omu mu kiti mwakola ki mwagwa. Jenny ya playinga part ye n'omugenzi na playinga part ye ate bonna ne bagiplayinga buki bulungi. Ye Mama Fangone alina omukolo gw'amatikira gye yabadde era nga gwadde gumukakatako nnyonyi ddala wabula ng'ono yasibidde abaana ab'obuwala entanda. Ono ali tiimu boy child yabasibidde entanda n'ababulira lwaki badibadiba ku mulembe guno. Mulekerawo okujooga abasajja nga muyita ab'ekitaka. Mulekerawo okulengeza abavubuka nga mugamba nti mwasoma. That's why mudirye.
Mchide motegere. That's why mpiye. Mu complain nga kubasajja nayisa waya. Mu complain nga kuyama. Buli mwana woli njagala otandika complain nga kunayisa yo nayo musajja kubazamu bwe wamuyisa. Yes. Abakyala bamu mwafuna chance. Ne mufuna abavubuka abalungi, abavubuka abategeevu ne mubayisa bubi. Abana munoonya abasajja ba kirasi nnene. Teri wana alowooza kuli mukazi gw'osangaga zenefuna omusajja alinga amu. Zenefuna omusajja alinga Sudiri. Zenefuna omusajja alinga nanyini mapeera. Gwe gwani. That's why Maganti common sense is not common. So kawebuze, who are you? Where you are graduate. Okay. So kawebuze gwani. Tugenda ku bank account yo oyimidde otya bank statement ega esoma ki era omusajja yagoye kwamba nga muganda wa amu baya simu mwesanga wa ebintu bino tulina gye twesanga mwesanga mu bankinga mwesanga ku nyonyi ya Emirates oba wesanga ku nyonyi ki oba ku kidyeri naye ng'ebyo bikyali awo y'ensonga za Gen Salim Saleh okubanga ate abantu abamu bazze bamwogerako nti ali mu mbeera mbi nnyo famire ye yavudde negera maaso okubanga ate ebisambaggalega nti omukulu mulamu talina yadde awakola ki awamuluma oba okiwulira naye nga ye full figure teyabadde mumativu n'engeri gye yatadde ekkomo kuki ku bayimbi kaakati nno full figure yavudde nagenda maaso okubanga ate amwamba namukolimira ayinza atya ba just user tebasiima naye nga ajjukira omukulu omu yabagamba nti mujja kiwulira gwegera kwaga tenko tusako ate oluvannyuma kuyungeko omulamuzi amanyiddwa nga Tamale Mirundre nga naye asabula full figure amugamba nti abasajja abo tebasiima egy'emirambo mwagala ntebe temwagala ssente nene sente nyingi temuzituwa muzina mayumba muzifuira bufuizi muzanika ku musana nena zote muzituwa fa bakolera ne mula abatabakola ne muziwa imero ya Gen Salim Saleh lwaki yafuka mazi ne sekita y'abayimbi wagisubula wa ekufukidde kati akameme akabega eketa wano ekubajja oje bajagadde tolina woje takuluza ko twakugambanga oyaga tufumbe kibozi kye twatukulimba liba tukujjeko sente Salim Saleh kitubulire lwate musima abantu babakolera n'okuwa wika omuntu ka ticket nti agendeko e Canada oba mu Europe temusobola ne mubagabira nga bana abekwana simanyi bani bagenda kwenjera ngenda kutambuza biki simanyi ntwa be muwa ticket ezo tebali kuchina konte wange jangu tugendeko mu UK tebasobola bazigabira babwe bagala interest yawe simanyi interest yabo kiki mwatadde abantu obusuba bulumi bungi n'obusungu ku mitima bebe atuwalanyanga bala mu muntu wadde obwa advisor bala munaatuwalana twabulako kufa kalona nyamba ne mumwe bwa minister palana naekendera kyajjanga yanjogerera mwe abantu Museveni bawa ssente buli lunaku lwaki temwewummuzaako ne bawaako abalala Museveni ali bala baddinga namwe bawa temuvaawo nze Museveni mufunamu milioni 10 bwekiti simuddira nesi kikwatangako sikirabangako naye abazze ne bamwe billion 5 ne bamwe billion 8 ne bamwe billion 7 ne Alin Skino yayingira mu State House talaba muzeeyi bamukuye ekikono awo munda mwennyini TV yabo jingeringa je yaguza government tasobola kwogera kuba talina wabagamba ate nga n'obulanga abukola ku bwerere temuli balungi kimala eri bantu balungi bammwe abantu muyiga okusima ku bantu nga bakyali balamu muyiga okusima ku bantu abakoledde ebintu ebirungi baba babeereddewo muyiga okusima ku bantu otherwise n'ensi tekungulwa tewali agenda nayo wetuli wano abantu baleka ne business abo baba hotelo ne bajja eggulu ne bebaka eggulu olina aleka hotelo namba n'amala omuyezi ina mu lodge olina akulimba ekintu kyolabako mbu awonya simanyako eddagala liwonyaki simanya eliwonyaki n'okwata biro n'ogisa mu ddagala iye mbotuba okukola research be bagabana ne bali era nga gwe tolaba Gen Salim nga wendi
wadde okumuyisaamu olugaayi. Gen Salim tabayitangako. Omusajja ne mumwewuubirako mwe mulowooza tabakoowa. Ne muwandiika bipropose ebyekifere. Njagala sente za kula linnyo, njagala sente za nziku, empanama ennuma. Omusajja n'atuuka n'obbagulira nikaze mwambala. N'ogende wa Gen Salim akugulira empale y'omunda lwiri awe tutuuse. N'owandiika proposal Gen Salim agulira ennika. Nze nava ku bantu. Temuswala muswaza buswaza. Lwiri awe tuli bannange. Novuga amafuta. Ogende eggulu nga okimye sente za nnika. Kyokka Gen Salim musajja abonyebonye n'eggwanga lino. N'olowooza balina ebyamakulu bye bagenda omugamba. Nze nagende wa Gen Salim nga Junior, olaba abo bonna abatuddeawo. Sina n'omu gwe neetaagako ne banneesibyeko. The man told me nga Junior yaŋŋamba Junior olaba abali awo mu ttenti nabagobaagoba dda. N'omusajja ne mumwewuubako. Kulisimasi etuuse. Gen Salim naye alina famire ye era munoonya we mumwesibirako. Yes, bagamba enkumbi terimba. Era kati nze nadda mu bya bulimi lwakwa musanze nnema mwe bannamawulire. Naye njagala kugamba Gen Salim sente ebifo ky'okuziwa abayimbi aziwenze. Nimye emboga eka namba Gen Salim ape sente nfune sikule ebyuma ebifuuyira emboga zino nazirema eka nga namba kwanza embeera mu kulima. Kati mwe nadda kwa bagambe enkumbi tekola ki? Enkumbi terimba tukeera mu nnimiro. Nzozo sobalagana ku bitooke by'ensimbi. So Gen Salim ampe ku sente ndabe nti nfuuyira ebitooke bino n'emboga zino. Efo kye sente oziwa abayimbi abatamusiima fe abalimi n'atuleka wabbali. Tubeere eno nga tulima. Nze gye naddamu kati kulima kubanga enkumbi tekola ki? Abavubuka mujje tulime. Ngaba emboga z'ensimbi bitooke bibyo byonna beera mu nnimiro. Gen Salim nzijjukire ampe ku sente nfuuyire. Wenyini awo ensinziro okujjukiza nti Sheikh Ashraf Hayes musomi wa dduwa era nga yagenda okusomera edduwa eri kwala aliyokka genda maaso kubanga ate omukonako n'ebizibu byo oba n'ensonga zo ez'enjawulo ate nga nawe ali emitala w'amayanja mukwano ensonga ezo azimalanga mukoneko ojja kubanga ate tewejjuse namba ku screen kweri kakati nno y'omukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaya bw'ati akyaliddeko King Saha era nga King Saha amwaniriza n'omukwano mungi ekimere n'afumba n'amuyimbira munnange ne ssente n'akola ki n'amugabula agambye nti munnange gwe omwana osaana birungi byereere. So nga ate ye omukulu Kyagulanyi Ssentamu yes abadde n'enteekateeka z'okusalako abantu b'e Qatar Doha naye nga tekigenda kubanga kisoboka ennaku z'omwezi zibadde 6 abategeezezza nti bafunyeemuko okutataaganyizibwa era nga bajja kubanga ate akaddeko n'abababuulira ddi lwe bagenda okubanga babasalako. Nabatusaako ebimu ku ebyo Kimenke byasobola okubanga ate ayogera immediately after ng'ateereddwa okuva mu komera. Kaakati nkuleetedde obumu ku comments obutonotono obwava mu bantu nga bamaze okuwulira biki ebimuvaamu. Ono yagandika n'agamba nti Kimenke reasoning capacity low. Omulala n'agamba nti obusiru obuli ku ono bulina charger ne power bank. Ate omulala n'agamba nti that man is a true definition of a fool. Omulala n'agamba nti abawagira ono bonna beetaaga kusibira mu mazzi ne basooka bategeera kubanga musiru. Abaana balina obugambo
ebyo byonna babigamba Kimenke naye nga just n'okusomerako butonotono biba bingi. Yes, bye mba nsobodde okuba nga nkola ki nkutuusaako. Kubamu abayaniriza Kimenke kwe kuli mwana mulenzi amanyiddwa nga Kalifa Aganaga nga bamukulisa ekkomera naye ng'ate jjukira nti y'omu ku bayimbi abaali ab'amaanyi ebiseera ebyo. Kakati no waliwo abaakirabye nti ddala omukulu Kalifa Aganaga okubanga kati y'omu ku bapikkerere ba Kimenke yeenafuyiza nnyo ng'abwokiwulira. Ebintu bikyuka naye ate ebiseera ebisinga buli woba omusiru newe bibanga byanditambudde birungi era tebikutambulya bulungi. Olaba Kalifa Aganaga ono yakubako music industry wane Uganda bakamiliyoni ne batya ba Good Life ne batya nakuba Mayanja family yonna nedda ku ttaka. Ne kati sawa zino yafuuse fani wali eni sikini. Ne Kalifa lwaki tokomya buwumba tutu. Ku talent gy'olina olina studio eyo oli talented omanyi oyimba okusinga alieni emirundi 3 naye omwesibyeko yakuloga over. Kuna kajesi musebo yako kali ku live kalaga kakwata kalabye omuyimbi kasasamadde. Kalifa mwana weekube mutano bafani baawo bo balaga kirala. Bafani bo balaga kirala mwana. Tiyinza kubaayo ng'okolanga ebyo. Balaba nga atofuuse mudongo. Tokkiriza mwana. Nange tano ndi fani wo sina kwogera mu bubye byaddala. Nze nkugambako ng'akwagala tano ndi fani wo nnyo. Ne toyinza kuba bw'otyo. Kiri kidogo nnyo ku ggwe. Gwoli wakibi gwe wayimba ennyimba n'oluyimba lwo lwennyini olwatandika Minakonda. Dwakibi sawa zino okusinga zonna ennyimba za Kimenke zayina. Luyimba lumu Minakonda luzigatta zonna. Naye toggolaga ssebo tino omulala n'ofulayika. Kiki yakunywesa akawaani kiwaani. Gabadde mazaalibwa ga mwana mulenzi amanyiddwa nga omusoyisoye. Yes, Reina weewaawo ye penge abamwagala nina wana abangamba bannange penge mwagala nnyo penga nkolera penge munanga abaguliddewo YouTube channel gyagenda okubanga ate abafa bakulira naye yabagambye nti ateekayo politics yekka ate n'agamba nti abatawagira NUP oba muwagira DP oba muwagira NRM temugeza ne musubscribinga ku channel ye ayagala ba NUP piboka abagambye mu subscribing bwe munaamala okuweza 1K ajja kutandika okubanga ate abaterako ki videos erinnya lyeryo Peng Nation genda maaso okubanga ate oginonyako channel yo o subscribing. Yenno omukulu amanyiddwa nga Abitex asinzidde ku radio ez'enjawulo nayongera okubanga ate asusa mwana mulenzi Alien Skin era nga ategeezezza eggwanga nti talina bubanda bwe yalabamu Alien Skin oba bwe yali yeeyita kibanda yali ategeeza kino ekibanda ky'amanda naye byamusobera okusinziira agamba nti enzija gye yajjamu talina bwefaanana yababanda naye ng'ate yo omukyala amanyiddwa nga Justin Namere yavuddeyo n'abakaawo bye yagenze maaso okubanga ate ayasanguza agamba nti omukulu Mpuuga yali ayagala oba ayagala alina omupango gw'okukozesaani genda mu maaso okubanga ate obiwulira. Omuntu omugezi yagaana okukozesebwa Alien Skin refused to be used. Nze nina munnabyabufuzi gwe mmanyi weno Masaka bange musajja w'amaanyi naddala mu kyaki y'Abakatuliki musajja w'amaanyi nnyo Kereziya njiwa ekitiibwa kubanga ye yankuza wadde bwe nnakula n'ensimbi bw'omulangira nga musiraamu era n'ensalawo abaana baffe bakuzibwe mu ddiini ey'obusiraamu era n'engitegeera nnyo era bukolokolo shahada n'engituula. Naye eddiini y'Obukatuliki njiwa ekitiibwa kubanga ereza abantu ab'obuvunaanyizibwa bangi. Nange yeyambera omwami yanneegomba ndi Mukatuliki. Waliwo omuntu omu bambi eddoboozi lye liwulirwa nnyo mu kyaki y'Abakatuliki. Wamaanyi musajja w'eno Masaka tebalima Kambugu ne Bobi Wine pulezidenti wa Nuupu. Ye musajja kugamba bw'ayogera ekigambo mu Kereziya ekituufu kiri nti bangi baataasizza ng'ayita mu Kereziya. Oluusi ebizibu ebimu ebiba kati omwami oyo yatuukirira Alien Skin n'amugamba nze ngenda kiyingiramu njogere ne bishopu ayogere n'eddwaliro likusonyiwe liriveeko naye era nja kutambula naawe ne mu kooti nkweyimirire tugende ku kamera. Alien n'amugamba bishopu muleke sigwe nakubi nje kugenda nje
njogere n'abeddwaliro nja tumayo abantu bange batuuse obubaka bwange nagamba nedda sigenda kusinza bantu kyakusigala nsinza Katonda wabula ngenda kuwogera n'oli gwe nasobezza oli yali azza akibuukire olutalo lwe lwalina ne Bobi Wine aluleete mu bino ebya aliyeni n'agaana kukozesebwa oyo omu n'amuwona buli abadde aleeta abadde yeefuula alumirirwa abadde alina ekigendererwa Mubanda n'agamba nti bireke tolotwalayo tonjogererayo babishopu omu biki yagamba ne bishopu oyo amanyi nti okusonyiwa kirungi muleke tomusumbuwa mukulu muleke abeere emirimu gye nedda naali mututte kubanga kakati bano eba Bobi balaba nti onafuye namugamba baleke tofaayo baleke balabe nga bwe baagala oyo n'amuwona abantu bangi abazze beetegaaliyeni mu kaseera kano beefuula abayamba naye nga bazimbirako tusiisira naye n'olaba abantu omuntu n'agenda neyeefuula ayamba ate n'addayo eri mu bakulu abulaba abaana mubalaba eyo ennyumba mulina n'okugenda mugikebere nze ngendayo mmanyi ebiriyo oli bw'ayogera mbuye agendayo amanyi ebiriyo mu nyumba y'aba aliyeni mbuye agendayo wakananga bali abakulu basindisa abantu mukebere basimye zisekutikitaka bazisimye ezisiringi baziwalampye katoniki just boys stubborn young groups of boys very young you know nga tewali kiri so much against national security naye nga abeefudde abayamba be bavuddeko yensibu ey'omuntu okutuuka n'okwaza wansi w'ekitanda kye mu kinaabiro kye kesizengo eyiwa wali kebera kisenge kya maama we ne baggula ne baaza buli wamu naye ng'afuddeko ekyo bulambalamba nga bulijjo yasingira kubanga ate mbasibuza omwana ow'obuwala eyavuddeyo ng'ono nno agamba nti yali yeesunga okulaba ku mukulu Kyagulanyi Ssentamu era nga yalina bingi bye yali ategese okumugamba naye munange ate bwe yamusisinkana ebintu byakyukamu si bwe byali kaakati agenda kubanga ate akutuusako experience ye oyinza okubeera awo ng'olina omuntu gw'owulira nti oyagala kusisinkana ng'owulira omwesunga naye munange bw'omutuukako oluusi nga tokikkiriza nti omuntu oyo koze ki omutuuseko ebigambo ne bikugwa byonna bye wali oyagala okugamba n'obyerabira ne bifumuka ate bidde omaze kugenda anyways mbadde pijja okubanga ate mbaweereza nkujjukiza nti ka airport pickup mukwano tonneerabira ddiya nkakwasaganyiza ddala bulungi jangu tubeere nga ate tukatesako mpola bwe bale kubeera mulabi mulungi yonna yonna gy'osinzidde ate kumira mpera asigale nga banjagalidde mubeere bulungi mweraba tugenda londa 226 kati nkubuulira Kyagulanyi asande wababuzayo omwezi emyezi ng'esatu okulondebwa enda wumuza guno omwenge gwonna ogenda wumuza omwenge ngenda kuwumuza akalulu katuuke nga nnonyawo egyo emyezi campaign nyumba ku nyumba nju ku nju mbayiwemu eggaali oyo obaana mbayiseemu nze kola ndi kampayina ngenda bakubamu eggaali abavubuka n'abakulu n'abakadde n'abantu bagamba Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine temumanyi wambuleera oba tomumanyi owanuupu kati oyinza obutamanya ebyo byonna bintu mukole gavumenti eyofe oba chairperson ebule nga nze mukama nofuuka chairperson webule ate dde okisobola Teddy basajja batukola kase Teddy okisobola nno naye nkubuulira nkyagala naye mbayisaamu gaali Kyagulanyi abeerawa nange embeewo gavumenti empya buli kimu kikyuke Kyagulanyi kamusindikira mugambe omukazi wagule nakalwa Teddy sirina kasimu kagudde naye nako kamitwalo 5 akansindikire
baba ono mwana wa mzee minani yangulia mpasa pule yatingulia ati lwaki chagula ntangulira kasimu kamtwale 5 jokka weti chagulanyi oli mukama wange nkusinza nkutya oliwe kanoni ndiwe utamba gomba wano mpitawo nempanika n'engalo wiki ejja ku Lwokutaano ngenda kanoni ngenda kuwanika ngala mukama waffe ajja buli ddakiika wali we bamutala kutambala ennungi kanoni ennungi tube balungi. Waliwo olugero olugamba nti teweesunga ky'otonnalya. Nalinga neesunga okusisinkana omukulembeze w'eggwanga Mr. President Kyagulanyi Ssentamu nga mbeera nkuba obufaananyi nti we ndi musisinkana ndi mugamba nga we mwagala ennyo, ndi mugamba nga kwegamba buli kimu kye ndowooza ku mutima gwange nga neesunga kimugamba. Olunaku lwakya nenfuna chance nemusisinkana Comrade Jamshed Kavuma yatugambira ku mulyango nti omunene mwali omwo gye mulaga gyali ne tukkirira n'essanyu. Nali ne sister wange n'abaana bange nga tugenze kyakalako. Twasanga omukulembeze ne tumutunuulira, yali alina byakola. Omwana oli alina empisa, musonyiwe omuyita omwana, naye bannange Kyagulanyi alina empisa ze sirabanga. Yali tatumanyi naye bwe yatulaba essanyu eringi lye twalina yatusanyukira n'essanyu eringi okusinga ate ffe lye twalina. Yenna n'asanyuka n'olabira ddala ng'asanyusizza mutima. Twadduka n'atuwahaaga ng'omuntu atumanyi. Naye bwe namala omumugwako mu kifuba bwenti simanyi bigambo gye byalaga. Omwe abaalinga gwe basibyeko nti tobaako ky'oyogera. Sirina kye namugamba n'eki. N'ebigambo byansirikiraawo. Okuggyako ekintu kye neebaza Katonda kye nasobola okwogera, nasobola okugamba First Lady Mami Babi nti ye lolo mmodo wange. Ekyo kyo nasobola okukyogera. Naye Mr. President saasobola kimugamba oba nti Mr. President nkwagala nnyo yadde. Yambuuza n'erinnya lyange, erinnya ndooza ne linneerabira nga sikyalijjukira. Nasooka n'ensiriikirira olwonna tuli mu kifuba kye naye nga n'agoogera sigalina. Nasooka oba nennyinyogo kuba amasannyalaze gampitamu buyisi. Omusajja alina amasannyalaze omutuukako obutuusi bwoti n'ofiriizinga n'obanga ali mu firiiza omwe ne gukwata ayisi. Naye yennyini n'atugamba nti kanzije. Tiyamalayo ddakiika najja n'akwata essimu yange n'atukuba ekifaananyi. Ye kennyini ng'akutte essimu yange eno gye njogererako. Kati ate awo amagezi era ne gaddamu ne gaddukira ddala. Sirina kigambo na kimu kye namugamba nti Mr. President kino. Kyokka bwe yamala okugenda nenzijukira okwogera nti kale senga mugambye bwe nti. Nagamba senga mugambye nti Mr. President tukwagala nnyo. Kale senga mugambye nti Mr. President oba kale nsinga namugamba ekintu kyonna kuba nali nawandiika ne mu kitabo kyange ne ngamba bwe ndisisinkana President nja mugamba kino. Bw'alimbuuza kino nja mugamba bwenti. Bw'alimbuuza bati nja mugamba bwenti. Bannange byanzigwako. Olunaku olulala yali mulwadde w'amannyo ne ngenda kavula okunkuula erinnya ku Premium Dental Clinic. Wasooka ne watubula twasooka laba kitebe. Nesooka ne tuyingirako mu kitebe munda. Olunaku lwe bagenda oba exit Kamuli. Tuddawa gye baasookera kweno tuwe eyakaggwa. Ndowooza baasookera Kamuli.
twasanga bamaliriza kusaba ne tulaba Mr. Achirewo Kivumbi era Jamushidi Kavuma n'atubongako n'atusongera ndoza yali atulamba n'atusongera nti omukulu huyo mu mmotoka twayimirira buyimiriza era ebigambo ne bimbula kwegamba nzi nyinga gwe baasiba nti bw'oli sisinkana president tobanko kyoyogera nange musisinkanya emirundi eki nesiima kyemugambira dde banange ekintu ekyo kinnuma mpulira kyokka bwenzira ewaka nga ntandika kale president nali nga ndyomugamba kino ne president amasanyalaze gootukuba mangi omuntu n'akutuukako ddala n'ekyokugamba nekikubula n'ebibuuzo byetubuuza nga tusobola kubiddamu naye president kiki mazima ddala kati nze navaawo nga nabinjagala okugamba nga sibigambye kati ennaku enzitira eno nali nakola lisiti yange era bwe ndisanga Mr. President ngenda mugamba munnange president we are so proud of you era Mr. President mukama yakutuwanga kirabo era Mr. President mama yadde n'akajiiko bwe kati saakoogera mukama agenda kutukuumira tumanye mu Uganda empya nja kuddamu nkusange nkugambe binjagala okugamba bwe njagala kukaaba nasinkana president nampa n'ekifaananyi nga sirina kyemugambye ekintu ekyo kiruma bannange ekintu ekyo kiruma bwe yakwata ku simu yange nali ntegese girekera maama wange nga nkomawo eno nze bwe ntuuka eno ngula endala emisimu naddamu okujjuukira nti essimu nyina girekera maama nagenda omaliriza nga nzije ninye naye ennyonyi nga nkomyewo naye kale n'essimu so agivaako kubanga kyekyobugaga kyenasigaza Mr. President kyeyakwatako nze katono nnimina okunaba naye neŋŋamba maama paka ddi naye nja bimugamba wanudde